Etteeka eryokuna ate nga kkulu nnyo. Omuntu azze okupakasa tateekeddwa kulemera ku mmere y'ewaabwe. Ekyo kinene mukko ate abantu bayinza okulowooza nti kantu katono. Ojja kutuddiramu Chris. Omuntu azze okupakasa tolemera ku mmere gye wali olya nga tonnajja mu kipakasi. Tolina lukusa buyoya mmere gye wali oliira wammwe tolinaawo yadde. You have no right. Ate nga emmere weeri abaana bagireeta amatooke bagaleeta. Anti era kyenkugambye nti tolina lukusa. Kubeera kwepanka okususse oba okudduka kwe waalikomye okweteekamu kiri nti nga bwe nalindi e Uganda bwe nzija wano waliwo a positive correlation between bye tulya ne how far we go in life. Okay. Byolya bikwatagana butereevu n'okukulaakulanako naye abantu tebakikkirizanga era tebakimanyi nti nsonga nnene. Ng'emmere gye ndya etegeeza kyamaanyi nnyo mu kulaakulanako ng'omuntu. Kijja kiti ekyo Chris? Omusajja bw'ava e Kaseese oba n'ava mu Arua oba n'ava e Tororo n'ajja e Kampala okupakasa ne yeeremezaamu ekintu mu mutwe nti nze ndi waakalo. Oba towedde tokoma bukomi kuggwa naye ebibala byo ebyo emikisa gye egy'okukulaakulanira mu kitundu mw'oba olaze giba mitono. Njagala kubasaba mwenna abali ku kyeyo, oli UK, oli US, oli Europe, oli wa Scandinavian, oli wonna gy'oli. Oli mu kyombo kya Buwarabu, oli mu UAE muno oba in the Gulf oba mu Middle East. Yiga buyizi gy'ogenza okukuba ekyeyo emmere yaayo gye bali atandikiraawo. Omubiri gugenda ku adaptinga mpola. Mu mwaka gumu ogenda kubanga oyagala okulya omuceere n'okusinga Abapakistani ng'omubiri gwo gwamaze dde okuadaptinga to that food. Kati ensobi abaana gye bakola kwe kubanga ali ku kyeyo n'anoonyeza amatooke n'aganoonyeza essaawa nnya ne gamutuuka ne gamumalako n'emirembe. Njagala kulya matooke. Omuceere gwaganye siwomerwa muceere. Ebyokuwomerwa ng'oli ku kyeyo bikola owomerwako ki? Bw'oba oyagala kuwomerwa mmere nnungi ddayo ewammwe. Ffe wano tulya buli kintu ekiriwo. Nze zikabaabu kati zaafuka zikabaabu. Omuceere ngulidde gunaatera kunkola lubuto buli lunaku. Kubusi naye sigamba nti sisobola kunoonya mmere y'Abannayuganda gyeri. Nsobola era once in a while mu mwezi oba mu myezi ebiri oyitayoko n'olyako ku kijanjaalo kyaffe n'olyako ko kawunga but tekirina kubeera mu mutwe nti emmere etuuka ku level n'ekumalako emirembe nti bw'oba tofunye yeewammwe tosobola kwebaka buki oli yantuuka n'okungamba nze bwe mbasiridde ku matooke sibeerawo ne mugwe oli mugwagu. Omuntu n'ava ne mu ssente empitirivu ennyo agenda kugula matooke. Muyige butereevu. Abasajja mulabire ku basajja abazungu abo nga bazze mu nsi zammwe kyovola ababakwata obwongo. Omusajja yava ewaabwe najja mu Uganda ne bamuwa n'erinnya ly'amapeera. Kyovola after 100 years mukyawaayo ekimu eky'ekkumi nga kigenda mu nsi ekulaakulanye naye ng'akiwaayo munaku nga naawe aziwaayo okimanyi ozeetaaga naye nga ziddawa. Naye bwe yajja okusobola okumingolinga obulungi n'okubakwata obwongo yalina kwetuuma linnya lya waka mapeera ki. Kati gwe bw'omala otuuka in a foreign land olina okubanga nze ate oba bwe ntuuka ku bufe y'Abawarabu njiwoomerwa n'okusinga bba abagirya.